Zoom Studios 256. Naptali bw'oba oganya okukola kyenkugambye ngenda kuwalana olyenga n'emirembe gikuwaddeko ewaka nze nkulabula. Sisobola kukuwagira lwa nsonga omwana olinganga mulinako ebbuba. Liri bbuba lyennyini nze nina kye sitegeera. Oyo omwana muwala ojja kumukozesa ensobi. Tofaayo obeera nange gwe kyobamanya buli kimu kibakkiriya ate okimanyi taatawo ne maama wo nabo bakolanga ffe okukufuna gwe. Kati gwe nkitegedde kikogeza ebyo olw'okuba oli mukwano ne Dickson kayita olaba nsobi za kitaawe n'erinda taata kaali kiguwamu nti mweyagala ojja laba. Magezi okimanyi bulungi siyimiridde bulungi n'enkakasa bena banfunye akalimu enkoko seggwango ojja gifuna. Sinabadde ndowooza nti taata wanaava mu kkomera agendako mawa akyuse naye talina kyakyuseemu wadde empala nayongera kuseesaamu buseesa. Ndowooza baba musibamu akamulamba yalikomyawo alangirira Ssematalo waakusatu. Mumaze obudde bungi nnyo mu mpalana ne mutawa mwana wa muwala obudde obumumala kati wuyo ali lubuto ago ge bayita amagoba g'empalana. Muwala we yajja n'aŋŋamba beetaaga ssente omwami ono ng'azimutumye era naye n'owoomuyita n'ajja wano y'ekituufu akimanyi. Gwe ogamba nze ndi jjembe njogerera ku mutwe gwa mwala wange. Va mu by'okumuyita gwe leeta buleesi bujulizi. Kakati ekituufu kiri nti afaana mazima ge gano ono kati omutwe mulwadde oba si kyo nga maama bwe yali amuzaala yamugenda mu mutwe kati kazambi yamutawaanya. Nkulu Gatonya olimi oluvoola tuyinza lugumiikiriza wano ku station. Kale nsaba kunsonyiwa ono yabirisa okumpayiriza. Kakati mukulu kyako kya bulijjo batugamba nti yamba poliisi naye kuyambe naye bituuse mumugenda okutulumaganya nti poliisi tetuyambye. Tujja kutandikirawo ensonga zo era tulina bukakafu ki nti obanja mwami Gatonya ensimbi. Kakati njagala kukuwalwamu ne banno abalinga ggwe nti newankubadde embeera enzibu beekalubamu naye ate si kirungi okujja ssente mu bantu ng'okozesa olukujjukujju. Okyali mwana muto okyalina obudde bungi bw'okukola naye mbeera y'okuwaayiriza kiyinza n'okukuviiramu omusango kati omukulu ono ayinza n'okukuvunaana kibata defamation akiwulirako. Omuntu ono asobola okufukulako n'omusango ogw'okuba ono n'erinnya lye kuba talina bujulizi bukakasa nti wamuwola ate ozze mumuvunaana. Bagala nkuyambe ntya? Peace. Ebya Natalia nga tubitadde ku bbali. Kye nazudde ku bantu ba kuno ku kyalo Champis babi. Ate bakoze eki? Tulina omusajja awo neiba waffe Enjuba. Omusajja atuwala nanga tulina kye twali tumukoze wadde. Atuwala n'okufa obufi. Ne tugamba owaayi empaana katukigumire. Tuba tuli awo nga Mama Shakulu tabyegasseemu. Mbandi wano nga Mama Shakulu zimuleese ng'agamba mbu bba wange balina enkolagana ne muwala we. Ne ngamba yiyi. Olw'okuba alaba nze ne Gatonya tukolagana okukamala ekyo ne kimuviirako olw'okuba ye ne bbaawe bali kumbiranye ne kimuviirako okubeera ng'abiyingiramu ayagala nze ne Gatonya tukole ki tutabuke. Kyogamba bujje Mama Shakulu tobumanyi. Mama Shakulu ayina ebigambo. Mama Shakulu mutabuzi nze yali ntabudde ne bba wange nga buli nnaku tusiiba twekuba
tusula twekuba bino bikonde eno ngumi eno teke okutuusa lwe namuzuula Mashakulu yatutabula era ne mugobe wange ne mugaba bere uwo nange mbere wange okuva lwe namugoba tulina nkolagana ne bba wange era omusajja wange ngenda muzalira balongo kati bannange oyo omukazi nze ngenda mukola ntya ekyokola kyangu nnyo musengukoge mugende ewalala muve ku kyampisi ate nga wano we tuli twagulawo twazimbawo amaka gaffe munoonya abapangisa wano sente ze babawa mupangisemu ewalala naye kati gwolaba kisoboka omuntu abadde landirodi okufuuka omupangisa weewonya mpalana gw'omanyi empalana kyeki omanyi kye bayita empalana kaakati nno linda amagoba gaayo linda amagoba g'empalana weetuuleko amagoba gakusanga awo empalana ogimanyi Natali, ewe muba kunoonya ovaawo mbadde nninako gye mbeera naye kati bangobye kwekusalawo nzije nkusaba onzikirize enjira mbeerako wano naye nkusanze toliiyo kwe kutuulako wano njire nga nkulindako. Buzibu ki? Taata yangoba. Yakugoba? Yennyabo. Wakola ki? Nasoba. Kati bw'osoba ne bagamba gy'obeere wano ewange? Nedda nnyabo naye mbadde nsaba onzikirize njire nga mbeerako wano ewuwo nga bwe nnoonya awalala aw'okudda. Nedda nnyabo ekyo tekijja soboka. Saagala kuntabula na taatawo. Omumanyi kitaawo ebintu abitegeera kifuula nnenge. Mpozi ng'olugezi n'oleta kitaawo n'asaba ogyobeere wano ewange awo nja kukkiriza. Anti Peace tonvaamu naawe. Kwegamba gwolowooza wano ewange wakuŋŋaanyizibwa abaasoba. Nedda nnyabo naye nsaba onzikirize njire nga mbeerako wano ewuwo. Nedda mukwano. Nja kuvaawo. Nedda nnyabo kyo tekijja soboka. Nakamya Betty. Sente ze nakuweereza ku ssimu wazifuna? Lindako. Gwe wansindikira sente? Ye nnyabo. Nga zaaki? Nga bwe nakutegeeza Nakamya nkwagala. Sebo, buzibu ofunyeemu obwo? Nze sisobola kubeera na musajja ateesalirawo. Olwaleero tuli naawe mu Uganda, enkya ogenda kubeera Somalia, oguddako ogenda kubeera Iraka, kyokka ng'omuntu oyo mba mpulira nga mwetaaga. Kati n'olwekyo saagala kwerumya pressure, Sebo neesonyiwa. Nakamya, ebyo by'okutambula mawanga biri ku bannaffe ab'amagye. Leero ffe abapoliisi tubeera mu ggwanga munda. Lindako. Obwedde oli wa poliisi? Ye nnyabo. Kati gwe wa poliisi sente ogenda kuziggyawa ezinzimbira amaka genjagala era aganjaamu. Ekyo kitono nnyo. Ne kaakano ndi mu kuzimba. Ogizimbirani? Nzimbira ggwe. Nsobola okugirabako? Ekyo kitono nnyo. Kisoboka. Ate mulaga. Ate okomyewo. Tugenda kawo mu katawuni ekyampisi. Kakati nomwe bali kusaba. Mponye komera. Ate ngaki? Kyako. Antute ku polisi mbwamanjo akakadde kamwe emitwalo 5. Ezo sente zonna yazikuwadde. Kyemubuuziza. Ningamba kakati gwe okyasala n'ebigooli. Kati nze ku myaka gyange nkolagana naawe. Nze nkolagana nawe tugenda okwewolako sente gwe. Kati ekomera oliwonyote. Okusoma obwa looya kirungi. Mubuuzizza ebibuuzo nga tena na kibuuzo na kimu kyaddamu. Nga buli kibuuzo kyemubuuza yasamira bwasamirizi. Nga buli kibuuzo kyemubuuza alinga eddebe yasamira bwasamirizi. Abadde amanyi agudde ku mujega. Tena na kibuuzo na kimu kyazzeemu. Owa polisi nagamba wamma muzeeyi kola kigenda. Ninkola kiko okujja. Kati tugenda kukola tutya kyako? Mama Magezi. Enkola yaffe ogyerabidde. Tulina muwalana.
tumugatte ku bantu betuwalana tubawalane. Ekyo kyempalana banange sagala tupondoke, sagala tukoowe abantu tubawalane mpaka lwe balimanya nti ffe batuufu ku kyalo kya Mpisi. Lwakuba kati nyinamu okutya mwabakazi mukyukakyuka banange tondyamu olukwe ntimundyamu olukwe. Sisobola kulyamu lukwe naaka era ndi mabegawo. Mpozi ono magezi ono gwe seekakasa. Magezi oli nange tata ndi naawe tuwalana abantu tuwalane tubawalane kati empalana tugiremereko abantu tubawalane mpaka lwe balimanya nti ku kyalo kya Mpisi ffe batuufu batwegatteko. Nze sigenda kupowa n'ekya Mpisi sikyagenze. Tokyagenze? Kale kati sigenda kupowa. Buli anzigulako olutalo mpalana, buli anzigulako olutalo mpalana. Nze kyokoba nze nakyo. Kale musoga bwati. Betty. Ndowooza amaka ogalenga nakutegezeza. Ate lwakuba nti abazimbi beebuzaabuza. Singa ebisinga biwedde. Plasta ndowooza n'omusonyi ogulaba. Sebo, ngenda kuwa amawulire. Naye tonyiiga. Nze nina omusajja. Omusajja ayina amaka. Bompise n'ondeeta wano. Ndowoozezaamu ne ŋŋamba nti oba gano malungi osinga gali. Akageri ke nga tunuulidde nga gali gasinga gano. Munnange kangira mbeera n'oli. Design gy'otasiimye, pulaani kinyi gy'otasiimye nekyo kitasa kumenya. Nso kikola ndabe nga nzija mu kyoweetaaga. Sebo, engeri gy'oli nti gwe oli wakusooka kumenya. Kangira ndi n'oli eyazimba. Omukwano ye omwami w'amanyage yani. Ye Mr. Philip. Naye nga ki kinyini ky'otasiimye ku nyumba? Mukulu, siyina kyensiimye. Auntie Peace. Auntie Peace. Gwe okyali wano? Ye nnyabo. Okolawo ki? Nsaba nnyambe. Onnegayirireko ku maama bansaasire bansonyiwe banzikirize nkomewo ewaka. Temunteeka mu mpalana zammwe. Omanyi mmwe mwawanika bendera z'empalana ziri mu bire zeewuuba. Mpalana gye muwuuba. Kati onteeka mu mpalana zammwe mubinzigyemu. Nze ndi muntu wa mirembe. Tonyingiza mu byammwe. Kati engeri gy'oli muntu wa mirembe ate nze sigirina. Nange njagala kufuna ku mirembe egyo. Nyamba obegayirire bansonyiwe. Nkufunira emirembe? Gye wafunira embuto zo naliyo. Kakati maama, olubuto walufuna lunaku ki? Kiro, misana, mutuntu, naliyo. Ajja nzungirako. Auntie Peace. Nyamba maama. Konsiga bizibu byo. Jantagalirako. Abeno. Mama Shakuru. Wanji sebo, mustagatonya. Wanji. Sanyi sokola sebo. Kale nyangu. Karibu sebo. Size kuyingira mu nju yo. Atofukamira tombuuza. Sagala bya kumbuuza. Kikyate. Kakati Mama Shakuru. Nzijidde mu kifaananyi kya malayika enjeru nga nzize kukulabula va ku maka gange. Ate nakoze eki? Kiki kyakutwala ewange? Ogambe mukyala wange mbunze nyine enkolagana ne muwala wange. Nze sina bya namugamba. Weebiri. Kakati ogenze ogambye mukyala wange mbu nyine enkolagana nani ne muwala wange siganyi wabimanya. Naye bw'oba wabimanya lwaki obyogera? Kakati nze nange ebibyo mbyogera olowooza ebibyo sibimanyi. Olowooza sikimanyi ng'oba obba ssente za bbaawo n'ozitwala ewamwe n'ozimbako ennyumba z'abapangisa olowooza nze sikimanyi. Kakati nange ngende ngambe bbaawo munange mukyalawo abba ssente zo nazimbako ennyumba z'abapangisa. Bwe mbyogera munasigaza emirembe. Kati gw'obigamba bba mukyala wange nga bwe nyina enkolagana ne muwala wange tolaba nti otutabula. Kakati Mr. Gatonya onfunye bubi. Nze nali wane wange nempulira emiranga ewuwo. Nange nensitukamu nga neyiba nengamba kangende ndabe kyekigenda mu maaso. Olwatuuka ewuwo bambi mukyalawo nangamba nti ebyembi muwalawe Natalia yafuna olubuto. Naye nze saali kukigendererwa kutabangula makaago. Kati bw'aba yafuna olubuto oli mwana wange nze muzaala yalufuna.
tebikukwatako nawe oli mukazi oyina abaana bagenda kula kati labirira babalemezifuna owange yalufuna kyaggwa mbeera mu makaago nange mbere mugange toddamu kujja mu maka gange ebyewange byesonyiwe. Amanya gange nze Kafere Jamada. Mwebale kulaba firimu zaffe ku Zoom Studios 256. Munange bobola ba firimu ku channel yaffe nga tunaba ku subscribing nkusaba n'obwombeefu subscribinga. Ati bomala ku subscribe ogera ku subscribing oti wansa ugenda olaba wekigambo subscribe kirina mu kala ya myufu kikone kobot olukikona kobot tikitiki nnyo bugenda yitawo bagenda kuleeta akabonero kakadi nako kakonemu bomala kakonamu kajja kuba kayamba buli teekayo kipya oba okifuna obubaka ofuna obubaka nti tutaddeyo ki gundi firimu empya n'ogenda n'ogiraba ate ekirala kyensaba n'obuwombeefu nga sibalagira musharinge link sharinga link ku WhatsApp ku group ezenjawulo ku Facebook mu banno basobole okulaba barangi mebale nnyo mebalire ddala.